ogera chukolo okulaba nti gwe leader wa lightweight ku stable ya Mayweather. Already bachimanyi lightweight gainanga wadde omulungi former champion. Mickey Bay. Twakola kitwatagala kumulwana. Nene bagana ne bagamba ati in fact omusipi yagusulawo. Omusipi nagusulawo na kwatinagana okulwana. So bamanyi already nze ngeragenda bamanyi program bajimanyi siri sijja kweyogerako mbu siri mangu siri kya bamanyi yamwe abandi abalaba fight zange mumanyi kyensobola okola kinsobola okuleta ku mmeeza. So nyagenda njasigala nga ndi positive kole training yange leero badde nakuna kuwumula naye yangambye nenkole kino is just one step at a time. The newest member of Mayweather Promotions. So Sharif, soko mbulire weewulira otya okubanga Mayweather alina abaana bayinza n'okubanga bawera n'25 kati 25 naye usually bapromota abasinga kasabaduka 25 3 nga bakiggalawo. Nga ndi musanyufu nnyo okubeera ku promotion y'omuzannyi amanyikiddwa mu nsi yonna buli kugamba buli muntu amumanyi era ndi mwetegefu okuteeka mapu yaffe ya Uganda ku mutindo era wano wendi nanyi ndi mu mikono mituufu. Msipi tugenda gyeta gyonna emisipi gidda waka. Ndi mwetegefu mbadde njali nnuma ndi muyala. Bano bakyali bonna bali mu weti yange bonna bagenda kubeera ku buzibu. Olina n'ebisaanyizo okubeera ku money team denoguna tebagenda kumala gatwala muntu atakola ki atalina bisaanyizo. So ebikonde mazima akabanga akawera almost natange ebikonde ndi muzeeyi wakazi mbikonde. So experience obumanyirivu n'okumalirira alaba bamanyi bawulire babawulira batya bazira we nimwetegefu okulwana so amanya abazira n'amanya kugamba experience gyonna mu muzannyo. So ndi mwetegefu okuteekako show si wano okane mu nsi yonna buli muntu agenda ku disappointing buli muntu amanye empologoma ekomyewo under Mayweather. Ekomyewo Uganda, ekomyewo ku mapu, ekomyewo representing Africa, ekomyewo representing abaana bonna ab'omu kisenyi abali mu zigeto zonna. Temugwamu maanyi mwongeremu amaanyi buli kimu kugamba buli kimu kyokola teekamu amaanyi topowa togwamu maanyi teekamu amaanyi beera n'essuubi always buli kaseera beera n'essuubi okole n'amaanyi buli kimu kyokola mu bulamu bw'ensi. Ngezaako okulaba nga nze akola ki nze asinga mu kyenkola they say try whatever I try to do you have to be the best. So tekigaana nti oba osika kabalagala oba oli teacher oba oli footballer whatever you choose to do oba osika kabalagala gezaako okulaba nga gwe musisi wa kalabagala akola ki asinga mu kimu kye tukola kola ekintu ng'omanyi gwakola kigwasinga kitegeera. Actually mu Africa yonna mu nsi yonna nze mufirika ndoza ali ku timu ya Mayweather ndi musanyufu nnyo okulaba nga nkigirira Africa ku timu ya Mayweather. So ndi mwetegefu okulaba nga nteeka Africa ku map si Uganda yokka naye Africa ku map teeka ebendera yaffe ku mutindo ku level endala nga bwogera tugenda kitwala ku level endala era nenkubiriza n'abaana abali ewaka mwongeremu amaanyi buli kimu kye mukola. Si bazannyira bikonde byokka buli muzannyo n'abantu bonna abastruggling mu bulamu ye nga toggwangamu ssuubi teekamu amaanyi buli kimu kyokola kikyokola.